This is Inside Out. Alright, kale mukwano gwa fali ku the Inside Out mukutu gwa fuga SML News yugi nkwaniriza nnyo programu ya feyo lero the Inside Out. Ero lero ya njawulo nnyo nyini ddala kubanga yesoso kubaawo in series ezaffe nga bannamawulire. Olwaleero tulina mugenyi waffe ow'enjawulo ennyo mutwala nti wanjawulo kubanga omuganda nga nti betwazirunda sajja betuludde nabo mu kisaawe kino eky'ebyamawulire ate ffe bamu ku batuna ab'emitwe eminene abasala okubeera independent ng'okola bibyo si kubeera gagged by anybody else. Nina Andrew Irumba katusabe empaako yawo atenye eyanga Adieri by the way ya mama wange is the pet name for my mother. Oh, that's eyanga Adieri. So wetuli naye Andrew Irumba katusabe ye Chief Executive Officer ow'olupapula ow'omukutu gw'ebyamawulire omanyirwa nga the Spy Uganda ate era n'ogwa Detective Yugi. Abasinga mugenze mugisoma mumanyi ebyo gifulumya. Era ye president w'ekibiina ekitugatta fe abawandiika amawulire ag'okumitimbagano ekya Independent Online Journalists of Uganda ekya Indoja U. Ffe ffenna nga nange mwendi yaffe kya SML News Yugi memba mu kibiina ekyo. Era yamukubiriza asookedde ddala ow'omukago gw'abanna Africa Kayingo gwe bati Pan-African Pyramid, the founding speaker of the Pan-African Pyramid, omukago gw'abanna Africa Kayingo bwe twabayitanga tukula abagala Africa in its originality. Sebo osanyusa okulaba Kamange neyanza nnyo okunkyazaako for the very first time. For the very first time. This is my maiden appearance at SML. And it should not be the last time. It should not be the last. Very good. Njagala kutwala omukisa guno nkulengera mbeerayo followinga. That's good. Actually nkwegomba nnyo ebyokola the independence of journalism okuviira ddala abanamawulire abatandika obunamawulire mu lutalo. Waliwo omwami bayitangane yakafa muzeeyi bamwitanga Bera wali aliwo omulala awo mwerabidde naye abatali batoya kirama bwe baze batufaako kati omulala kwabo Tono Wana tamere emirundi bakwanga obunamawulire mu lutalo waliwo bye bazimba at that time the terrain of the mechanisms yes naye ng'olaba n'olwaliro bw'omeeting Wana, when you meet Wana and you speak to him olaba omunnamawulire an investigative journalist, the journalist in him Wana almost buli kyoyogera akikritikinga buli kyoyogera some of the times takritika ntategedde ayagala kumanya ddala by'oyogera bimanyi. If you think bw'oba olowooza nti ogenda kujja ompakemu by'oyagala byokka the type of Wana n'oyaba ategedde ky'ogamba ayagala kumanya ddala Irumba by'ayogera bibyo oba waliwo abimuwadde ajja abyogere ekyokubiri abimanyi. I think you know your friend Wana. Yes. That is the caliber of journalists. Kati abanamawulire abo bagenze bafa teralimu kati bwe nkulaba nga abantu ku mikutu bakuvuma opinion gy'oleese etakwatagana na bo
ngambo yo retire gwenza galanze nganzo kwatagana naye if you follow what they do is almost the same thing that you do you speak what others feel nze sogere kikyo muyanga ekikusanyusa nedda bwena omulala akyogere gwe kikusanyusa nze that's not my caliber nzogere ekyendowooza nti kijja kuzimba bwe kitazimba bwe kizimba abakuwuliriza abalala kubanga I was not created to make you happy muyanga ani agamba nti Katonda yali atonda Irumba yebuuza ku muyanga no kati ani agamba nti Irumba inovunaire okusanyusa muyanga no God knows why the two of us were created differently to exist at this time. So we a critique ekolerenga Bobweni Mukwano gwange nnyo nakati Mukwano gwa nzo omukubatandika Bobweni politically bidawa watu abantu babimanyi Bobweni agenda kwesimba kwa MP eri yano nyanze Irumba twamitinga ko hotel ke waneka mocha konta Africa awansi muchiko nkamanyi first inze gwe yebuzaako nambuze ebibuzo ne muddamu ne mugamba kino nza ku kino I am with you atenze Bobweni ndudde naye banga dene nalwa naye banga dene fe twakulira wakamoja yakulira konta Africa mu banyanzi nze nakuya anko wange mu Kisenyi wobo genda kyebando wali chat jebeta Passover ojimanya mu mazi ya mu Kisenyi nko ngeri abira yali atunda ayine duka lya spare parts wano wakiseka so naberanga ne anko wange so Bobweni twali tubeera nnyo fenna n'omuzimu omanyi twalina sente kati jimu ezaffe zedda za bino bloka biri mu gundi size jimu kati tugenda mukiraba so twemanyi nnyo nengeri atandikamu ku building I know that's why he looked for me banga yamanya vuko ni Irumba mugezi atera temu nange nali nabyenkora nali actually nali ndi muntu munene nali mu Britannia splash nga nze marketing untwala promotions menvayo mu red paper wena vayo mu red paper nga amanyi nga ngera muyamba ko ne stories PR so nga twemanyi nnyo bwera agenda nani buzaako kuingira politics ne mugamba sigenda sikuwagira buwagizi na bigambo ngenda kuwagira nange kenyini ne resources zange ngazitaddemu nasitukanze n'amaanyi gange government away from red paper it was even against our ethical standards okubeera mu newsroom ngato wagira kandi naye nze nakikola ku Bobi Wine bw'oba oyagala kubuuza buuza omwami gwe bita Mukakulu Bega ne chema ne meya wa Kawempe serunzo jibe bale bakama bange mu campaign za MP za Bobi Wine Mukakulu Bobi Wine yali agenda kujja wano fe tusokawo ne tumobilizing abantu ne take out stage ne tunonya bidongo ne tunonya ki Bobi Wine wabadde wano fe nga tuvaawo we were the campaign managers bwabadde wano tuddakura leddako gwe gwali mulimu gwange motoka gye twavuganga nze Mukakulu Bega ne kansera kantabu n'abalala yange bagenderanga motoka yange n'amafuta gange bwe twamala akalulu obimanye emotoka obululu y'amakubo mafu ebikono byali byonone nakwata emitwalo 9 nenkanika emotoka yange sidanga kusaba Bobi Wine simusaba nko sente sabba bwe yamala kuwangula akalulu nenzira mirimu gyange ne mulabagana naye ne munyumyamu twogera ne kusimu mwogera kakati what am I trying to show you nkulaga nti abantu abamu be baakalaba abantu ffe twabalabadda ne bategeera n'embeera zaffe nze muntu asobola kujja nenkuwagira ku kyokola nenteekamu esente zange nesikusaba nti onzirize nengenda you understand that's what I did to Bobi Wine I am a Pan-African by nature sikola bintu njagala kufunamu nkola bintu because I see and I think nti bijja kuyamba society enkya so bw'oba noonya abamu ku bazimba political career Bobi Wine I am one of them naye natamwa politics ya Uganda you know why tell me Uganda there is no politics it is a politics guno omutwe gwo kifuuka kisaawo ky'amapiira ky'ababyabufuzi kuzanyirako nata nasambirako akapiira n'awangula n'ateeba golo n'agenda enkya n'omulinda after 5 years n'akoma Irumba akasaawo kakyaliwo kali jangu tusambe n'asamba n'agenda Africa and Uganda in particular what we are practicing is politics not politics kate nabivaamu I was so radical in opposition. Why do you call it politics? What is it that they are not doing right? Bagisambira kakapira kebyobufuzi bagifuula game. Politics is supposed to be
for the people, by the people. Kuyamba abantu. You're supposed to be a servant. You're supposed to serve people. Politics. Kati politics. Abantu ba serving gagwe. Oja n'otunyunyuta mu musoro n'ogenda n'okola by'oyagala. Oja n'otulimba mu ndonde ngenda kubalwanirira, ngenda kuzimba amakubo, ngenda kuzimba amalwaliro, ngenda kuweerera enfuuzi ezitalina mwasirizi, ne tukulonda n'otuukira eno ate n'osindika abava America ne babasoma. Ababo be bagenda America. Ffe enfuuzi otulese wano abakulwaniridde. So I was politically charged, and because I grew up seeing what NRM was doing and never hating, let me support the alternative, not opposition, alternative. Let us briefly look at so kakati wonzikiza kumalayo bwenda babagenze in politics kanengamba, how can I serve society? It decided now to cross over to Pan-Africanism. Pan-Africanism doesn't know you Muyanga as a Musoga, as a Mutoro, as a man, as a woman, as a Catholic, as a Protestant, as a Ugandan, a Kumanyi, as a human being. That's how we look at you. That's Pan-Africanism. Yes. Sifayo kibinachi. That's why today nsolo kubanga nkonzera NUP attention nkonzera NRM. Ateli ninjuwana. If you do right, I agree with you. If you do wrong, I disagree with you. That's what you should be doing. It doesn't matter who you are, where you come from. Pan-Africanism. I look at you as a human being. Human being asobola kubeera mukazi oba musajja, asobola kubeera musogo oba mutoro, asobola kubeera mukiga, asobola kubeera munakenya oba muna Uganda, musiraamu oba mukristaayo, byonna bibeera kuggwe. So the weighing scale is to do good to humanity, not to do good to NUP or NRM or Muslim or Christians. Let's briefly look at the organization you lead. Waliwo abagamba tunagenda kubiri ebirala nti ekitongo emikutu gy'abaamalo gino gyoga online journalists b'okulembera nti ennaku zo bafuuse one too corrupt, they are machineries, they are being used to carry out wrong schemes, maligning, okuvuma n'okwadvancing. They are hired guns. Very good, that's the right word. Yeah. They are acting as hired guns for the oppressors or the corrupt. Yes. Yes, there are two things here. One, yes, I agree. Online journalists and the entire mainstream media is extracted from the public. Tewali mnamolo yavudde mugulu naza nago onunga ali corrupt bavudde mu society yaffe. Kakati society eyaffe, the entire moral fiber mukulu Muyanga Lutaya Muyanga Lutaya. The entire moral fiber of Ugandan society is questionable. True that. True that. Kati bwefa tosuubirayo munamawulire ate ye nga ye mulamu. Kubanga nabana abali mu kuonoona society era bakozesa media. Gwaze politician olina omumwa gumu. Okusensera amangu across the country nakozesa media. Media oyo munamawulire omwavu nnyo talina kyakulya. Kati gwe politician wabbye sente zo yakulabye ng'ozibba ku billion emu n'omwa million 5 n'omugamba ntera yaka. That's why if you realize nowadays abana mawulire oba politicians press conference naku zino ajja ne written statement n'asoma ye byetegese ekiro n'abisoma n'amala bisoma n'abasharingira soft copy omunamawulire online story ewedde. Do you realize nowadays? Yes. There is no critiquing, there is no investigation. Statement yakuwadde gogamba story with. There is nothing. No questions, no nothing. So, okudde kugamba, yes, I agree. Naye mukulu Muyanga nze wenajjira okuva mainstream media okujja mu online media wenabisanga si bwebiri. Online media weyatandikira nga tewali leadership. N'emitwalo ebiri oli amusasula ne bakuba sebo Muyanga online bwe yatandikira emitwalo ebyo nkubira Irumba nakuba ebintu nga tabimanyi nako ate baali batasula gamba you craft for me message gwe ayagala nvuma Irumba mpa message nzejejeyo. Yes. Oli nagulawo omukutu ku matya under the bed n'ateeka ebintu n'obisoma n'ogamba
ebimu bina na mistakes omanyi omunamawulire you have to edit all those nga oli bwabisinise bwabikuwadde. So as I speak, at least nze kati ngeri gyenkulembera abanamawulire online nsobola kati manyi I know nti guno omukutu guno nanyini gwo oyo bamugula oyo bamugula dda I know then n'abalese nti ngimba manyi ekino nti everybody now who has a laptop has a data is called a journalist. Kati mwe mulabona mu babandolinga journalist no nagala ko bulumu gundi fufiga bamwanzura ku TV mbagamba media personality fufiga media personality kaneba mwanjura nga munamawulire so enka bafuma ga munamawulire avumye. You understand? So you have to differentiate. Inzabana mu ebemanyi nemukutu yabegemanyi I know what was some level of professionalism. No but it's only a source of survival. No kumugamba bugambe zangu association association ko gamba twerongo sefeke nyine nga government natukwata ko twerongo se kye kimu kubyatandisaawo kitegedde muyango olwalero manyi nti boba owandise ekintu ku mukutu gwo nga si kituufu oba okusinziira kugolooza kituufu Irumba nakukubira esimu as a leader ompuliriza you listen era otakanya nange ongambawo newokanya nange nongambawo why because you are trained journalist era ojja kutereezaamu. So there are many things nze bwetwatandikira bwetwatanatandika eyo CID ogiraba poliisi bali balabe mukutu omuntu awandise tebakubira muntu tebakola tebakunoonya ku simu ogenda kunoonya omuntu ng'amaze wiki emutalabika nga bamusiba ali mu CID ali kireka. You understand? Nga tebalina kwe batuukirira okuva najja mu bukulembeze olwaleero CID kabeere poliisi enanga bankubira esimu Irumba gamba munoono wano aterezeemu tumwetaaga kakati bwenkukubira notatereeza bakubirako nga bannoonya nongamba you go very good I am ears on the ground you go very good I went there you have given a very and good example spent 2 hours but you were era nkugamba bwabeera wekironza kuba nze wendi kubanga me network zibeera waawo noba tebagenda kuzza mba nkimanyidde so nsindika looya bukyali najja naawe mba nkimanyi kubanga benyine bambuulira. So olwaleero there is a network in security nti omuntu abakozesa online bankubira Irumba ono omuntu bo mugamba atereeze mba atatereezaamu gwomanyi totuvunaana gwomukulembeze waabwe nkukubira esimu mukulu muyanga nenkugamba waayi kino na kino genda mpola kakati bw'oba totereezezza nze nenzizayo report kati tojja kunenya. So at least today there is some level of civility naye abalala bwolabamu obulala benagambye bali nti buli omu kati alina laptop n'essimu buli wese na laptop esimu a smartphone ne data munamawulire. So you have to understand nkugambye waliwo omuntu agenda kulooza nti figa munamawulire kubanga bamwanjulanga ki media personality era akola ku TV emu as a media bamugamba musunsuzi okustuka ku level sunsu라 muyango ojja kuba ku level yo musunsuzi w'ensonga. So si mububi sokede mububi I'm just showing you society. Do you right? Yes, I'm just showing you society gyetulaga. Okay, ekyo ndoza nkizimu that's what kizeemu bulungi kale nga bannamawulire olwaleero owekitiibwa Mathias Mpuuga akulembera kino kya National Unity Platform nga vice president ava mu Buganda wa Buganda toyerabira kizaako ekyo abadde ne press conference annyonnyole kumala bannamawulire ffenna lwe tubaddemu nga tuwuliriza n'aba ne byayogedde katusookere ku ebyo. Okay, what do you pick up? Muwuliriza bulungi I listened to him. Ebimu ku byenzijeeyo Mpuuga agamba mu bukugu bw'alina mu public omanyi Mpuuga is a manager abadde nga tanaza no politics ayina essomero data mine yabadde managing, so he's an administrator, he's a manager and a professional. Kati agamba mu bukugu bw'alina bw'amaze emyaka ng'akola aweereza no mu Buganda ekimu ku byentegedde nali simanyi angambye Kabaka yamu identifying
alina emyaka 2 mu gumu namuwa obuyinza kabaka ekyo nakyo kitegedde leero 21. That's why bwemulaba enjogera ye 21 yes kitegeeza nti omuvubuka yavadda nga alina it's been built over time emize gya leadership enjogera ye inisa buli kimu so nagamba sikirabangako nti mu administration ensonga ez'omugundu nga zino nti bazimalira ku social media sikirabanga nsoose kiraba mu NUP kati abadde takimanyi andi baga nti kuzoganya ye tategera kye bagamba yabirowooza byebi ekyo kimuwadde n'agamba nze mbadde sikimanyi ekyo kimu ekyokubiri kati ekyo kiteeka challenge ku mukulembeze ow'ekibiina ekyo mukwano gwo mu myaka gy'oyina n'obukugu bwe at least bw'okuŋŋanyizaako kati okuva bwayingira ebyobufuzi ensonga ozimalira ku social media omanyi luli bwe bali mu music industry nga bakyalina Firebase crew oli alina Island Lion Island oli owekiwatula alina ki Gagamel ensonga so bazimaliranga ku street bikonde olusi ku kazindaalo ku katuuti kugenda ku baara kwanjenwa club silk okwesangawo kwe kugonjola ensonga to them at that time Lion Island Firebase ensonga zaabwe bikonde kati Mpuuga alinga agezaako okubeera sa president after all that long kati transition yeyo okuva mu eyo embeera kati ne tujja mu bufuzi leadership okumanaginga ddala nga tulina ne hope emanaginga ddala eggwanga kakati okuva mu bikonde kakati omanagingira ku social media kubanga ti kirabika social media ya replacinga ki physical bikonde tulwanira ku mikutu singa tegibaddeewo nga luliwo twatandikira Gagamel Firebase ne Lion Island singa tukyagenda ki physical kati physical yeno akati Mpuuga ekyo byebimu ku bimwewunyisa nti mbadde manyi transitioning nga twavaayo ensonga y'ekibiina ng'eno ey'amaanyi bwe tunogireeta ku social media. What is he saying? Nti ye ne mukulu munne tebannatuula kukola ku nsonga ekyo nakyo kyembadde nzirako ekyokubiri agambye omukulu mukama wange mulabira nze opinioni ze nzifuna via social media opinioni ze ku nsonga enkwatako n'ekibiina nzifunira ku mikutu simulabangako tandabangako president vice president kalaba president wabula ensonga eziva president azisoma ku mikutu actually ayogeddemu nabubi agambye nsoma ku social media muwulira ku nyimbe funerals n'okububagabaga bwa ku kyalo yeri ensonga z'ekibiina yes Mpuuga mumanyi ku nyimbe ogenze kuziika ate noyogera ensonga z'ekibiina ate yandibwa olw'ensonga twali tuziika owekiti omugenzi lw'omwa olw'ekika ky'endiga president yayogera ku nsonga kati ezo Mpuuga bwagambye nti yeewunyizza nti tugenze kulumba kuziika tufiiriddwa ate gwe n'otwala ensonga z'ekibiina ate nga twagula ofiisi wano Makerere neteeka mu sente nyingi ofiisi twateekawo zaaki ensonga yokusatu gyempulidde ayogerako bw'obanga warecruitinga abantu okunvuma bankyayo ekibiina n'abantu eggwanga mukozesa omukisa mu ngobe mu kibiina kankabateme sigenda kuva mu kibiina kye natandikawo tagenda kuva mu NUP agambye tagenda kuva mu NUP anti ate tagambye bugambe tajja kuva mu agambye tagenda kuva mu kibiina kye yatandikawo akantu underline that word akikozeseza nnyo repeatedly ekibiina kye natandikawo ne bannange temusobola okukozesa okuvuma okunzijjamu mu kibiina kye I am your founder member nze omu ku batutandika you understand nolwekyo bw'oba oleesa akakodyo k'okunvumisa abantu okosaaka akakisongobemu sigenda kuvaamu tugenda kwevumira omwo munda we are going to fight within
bwagambye bino bigambo bye to fight, and you know he's very eloquent and crystal clear. Bigambo bye abyogera nga tosobola gamba I beg your pardon. We are going to Mpuuga tosobola gamba I beg your pardon. Abyogera nga ali crystal clear. You can't. Yes. So bwati wagambye bwati abamu babyatasokoza Mpuuga agenda kudda mu NRM. In fact nalabako abo mu NRM ba speculating and cabinet eddako Mpuuga mwali oba abirabako. That's rubbish. Yes, when I read. So they had started speculating. Kubanga Mpuuga yasirisi nga balowooza either agenda saidi eri oba agenda tandika pressure group eyiye oba agenda kuzeninga babesije Katonga. Okitegeera agambye akyali muki mu NUP. So ebyo bibadde mu nze ng'ebikulu mu press conference gyava kukola. Let us now start analyzing one by one. Nzagala kutandikira ku nsonga ejjayogeddeko okurekrutinga abamuvuma. Mukulu Muyanga Simon Muyanga Lutaaya. Yes, manye ekitiibwa ekyo baakikuwa bakikolerera nyo so mbasaagala muyazama double nighted Samuel Muyanga Lutaaya. Muyanga Lutaaya katudde tukube akatambi tukaze mabega mu politics za Uganda. Muyanga ani introducinga omuze gw'okuvuma abana byabufuzi wano mu Uganda. Obakale kibiina ki nasooka okuwulira ekigambo kumanyoko politics kuba kasibante. I think that's kumanyoko politics. No, it was kuba Romushana. Charles Romushana. Yasooka kyogerako kumanyoko politics. I want to trace where did it start. Kati kankubulire was listening. Romushana yali awa analysis inti eggwanga opposition na government they are deeping it into politics of komanyoko. Inti politics gontanso okuzanya agenda kubera politics of komanyoko. So siye ayakitandika wabula yali aku analysis inti wetegendereza eje tulaga. Now my question is ogenda kwa analysis eyo waliwo eririwo abavuma waliwo abavuma kyavadda na ku analysis. So my question was ojjukira oba nkujukize nzijukira yajjo. Yes etya yes full mu kibiina ki yayingirira mu NUP people power ojjukira full figure bwe yatandika okuvuma wano na recruitinga bwaba yebasaba abamuyambako bwaba agenze kuwumula mukulu abamuyambako full figure ashbaga kato n'abalala ku social media ne bagulawo emikutu egiri fake account esaliyo era nzijukira bulungi no mu campaigns bakayanako nti ate state apparatus yagaddewo emikutu egimu yakozesa obukugu bwayo n'obuyinza emikutu egimu egifeeki nekola ki egigalawo nga baali bajuguddeko okusavinga ice cream. Baali bagikosa okuvuma have been running more than 50 fake accounts. Era nga y'omu kubamu era nga Ashbaga Katone full figure bw'oba onoonya ab'amaanyi mu people power that time beebo babiri era ne principal beyeesuguza nnyo era bo mu NUP meetings mu office tebakonkona full figure te n'ayingira n'obeera nga commissioner full figure te mu office n'ayingira n'atuula olinamu wakyayagala bw'otakimuwa agenda kuddako. So kati ne bamutya batunda nnyo ekibiina ne principal exactly bakitunda mu bantu naye bakozesa bulimi ki oluvuma si diplomacy bakitondera kuvuma. So nzagala nkutandike nkulage politics ono gwolaba okumanyi ko yatandikira mu opposition and specifically mu NUP. Mukulu ya Muyanga Lutaaya FDC ebaddewo nali nkavalinga FDC ne Besigye mwali mu tiimu ye ng'okose ebigambo ebivuma takugamba ng'omuntu naye ogenda kulaba akwavaidinga ne tiimu ye abali close to him nga bakwavaidinga. Besigye yali very calculative yali tayagala kwasosietinga n'omuntu avuma abantu. You disagree on principles bw'otandika kuvuma abantu akwesonyiwa era bw'olaba abaana Besigye bwe yaguroominga njagala babale
nkubalire waliwo omwami gwe bayita Mwijuke Francis Mwijuke waliwo omwami gwe bayita Mugisha is a lawyer yali PA ne Mwijuke Francis yali PA ne Sam Mugumi yali PA ne wajja n'omukyala Harold Kaiza Harold Kaiza yali PA wa Besigye nkulaga abantu abaligala ku lusege bwe oyagala Besigye ani gwolaba osooka kukubira Sam Mugumya ng'oyagala Besigye PA personal assistant okitegera abantu era ne waba tebagala omutuukirire bano bajja kuziyiza okitegere Sam Mugumya Besigye Francis Mukwano gwange MP wa gundi weweju nawo gundi Mugisha bya Mugisha Moses bya Mugisha yes Ingrid tulinawo yes Deputy Lord Mayor Doni Nyanjura I want you to look at that caliber of leaders abakulira ku lusege lwa Besigye oba osobola omusingana n'akuvuma ekigambo oba n'akukuba no kakati ate you do the opposite kati genda mu principle owa NUP olengera abantu bera atambula nabo biyebe baniawo bali awo genda olaba abantu bera atambula nabo olabe full figure ania muzimba full figure yakuzibwa yakulira mu mberezo kale yakulira mwabe manyi naye okufuna omwaganya ndisobola okubyano ku radio ku TV ku mikutu n'envuma ne batabangamba mu NUP yafuna entebe n'atuula ne bamuwa entebe tuvumire bali nafuuka official kuvuma nga yo mulimu gwe okuvumira bali era omugenda ku lumbe kuziika mulina abaana bwe mutakanya nabo fulufuga temuleka mabega ajja bakuvumira badduke ne ku lumbe. Do you understand? Ne batandika full figure ekibiina kyezimba na recruiting abaana in multiples kati NUP nebeera yakola ki kuvuma Museveni bwalaba nga kakakode ke bakozesa Museveni omumanyi nagamba bakozesa kuvuma okay abaana bana abavuma linda konze nkubulire Museveni okay ati Museveni is a strategist na asindika bakigattobe mundetere full figure ne ashbag kato naba ne timu yonna nga bwe bali recruiting mubandetere tiyakomaawo n'aba n'office category presidential advisor full figure ne ashbag kato na mu office oloza yaba omulimo gwaki why did he identify them era yabalete ne bakoleki they were put serving ice cream no. So he was trying to disempower them by empowering his side, but what was their role? Abusing. Era rebadza eno mwena remo omulimo tebagukoze tebagukola bakola omulimo tebagukola bakola. Why do you realize that NUP on social media now it is also facing the same amount of abuses you send and the same amount of abuses you receive from both sides of the aisle? In fact, I have just graduated myself in the same because I left them to abuse and I would ignore. Now I take you on. You abuse you because that's the language you understand. Museveni lumu yali ayogera n'agamba sifaayo nze bw'ovuma bw'onvuma nange ndomu okuddamu naye tovuma ba family yange naye nga Museveni yagamba muvume bw'onvuma as a politician nange nza kukola ki okuddamu nza kuddamu. So kyali ategeeza nti kati engeri recruiting abavuma nange kamba recruiting tweddemu twenkanenkane kati ate engeri yalina sente n'obuyinza ate n'abagulayo kati babagulayo ate full figure ate nkuvuma bali ate ne bawoloma. You understand? Era kati balowooza full figure mubi okitegeera mubi yamala najjako ne katabani katamala emirundi remember kati bonna bali eno bavuma bazze kati mutabani wa tamala emirundi yali ku NUP yajja mwena ne mukola kusavinga ice cream no nekyokubiri yaleeta asset eri eno ekole kati eri yali nasale bed NUP eteringa abavuma bwamala graduating nga Museveni nga mukole ki mujje ne mukole ki mukuguseemu ani yakitandika tojja kunenya Museveni mu mwakikoze ki mu mwakitandise ye nalaba abavumi bammwe n'abaleete ekyokubiri oyogedde ku tamale junior kanjogere ku tamale family tamale mundu yatandikirawo kuvuma mengo bwe yamala kuvuma
alimengo ku CBS n'avuma Museveni n'avuma gavumenti n'alaba nti agijojobye Museveni ikiki yazaako kumugula n'amuleeta eno tamale muno kyakoze Mengo abantu 100 bakisobola abantu 100 abantu mutwalo bana Uganda bakisobola tamale kyakoze Mengo kyakoze Mengo era Mengo nnyo full figure okubeera mu kubantu ng'abakwata oli omuvubuka yali avuma kabaka omuvubuka yali avuma kabaka pressure ne nti gwe full figure lecturer wo mukuvuma training nze bana kyango omuvubuka jajjawo okuvumba mu byobuvu bwe mwanyo n'ogana mu kooti n'okwata n'omutwala mu kooti mu muvuma pressure avumye nga gwe trainer we era nendaba abantu abamu bali mu kumuwa bugalo mulungi nnyo ayoneyawo okuvuma onzijukiza mu byobufuzi. So it is because there is double standard in Uganda. Bwoba oyagala kukwata abantu abavuma tandikira ku bana abatrainings bana abavuma ono mwana muto 24/7 pressure oyo yigira kwani kuvuma yigira kutambala mirundi n'avuma teri amugamba ko nibamwongera n'abasirikale n'amajene police nibamwongera n'omulimu nibamwongera mu State House nayigira ku full figure yavuma nibamwa aba presidential advisor kati naye kavume bamu identifying bamuwe omulimu ayinza n'okuba kyeyali alowo. Of course singa buli yali avuma yali asibira luzira oba obulamu ne bukalaba mu Kampala ne bukulemera n'odduka n'odda n'omukyalo singa pressure yali atandika kuvuma naye yalaba mu kuvuma bano bavuga embi mu kuvuma full figure avuga embi mu kuvuma tamala mirundi avuga embi n'afuna ne security n'afuna n'omulimu n'afuna kakati omuvubuka kwayigira kakati gwe bwakuvumye maybe nayisaako kubanga jukira yasomye nakati gwe full figure tosomye kati ono asomye n'agattamu n'oluzungu n'okutegeera kati n'akuyisaako ate eggaali n'agikuyisaako ate n'onyiga ate n'omusiba bwe tuba tunoonya the cause of the problem nze ntwala gwe full figure mu kkomera si bano nga tuwumbawumba paati eyo uvuma how do we so kakati next the politics of kumanyoko yavudde mu NUP opposition politics NUP in particular si FDC si UPC si DP si CP si Zema NUP if you want to that's why Mpuuga kyava kwogera kati Mpuuga kiwulidde okitegedde if you analyze do you know what Mpuuga is going to do oleva Mpuuga ku magezi galina agenda kutuula Masaka aterere asirike muvume no statement yegamba tugenda kwevumira n'okuyombera mu kibiina omutwe okubiremu ekitegeeza bwe mba muli mitwalo gumu ate nekyakyogeddeko nti akimanyi mulimu abasasulwa okuvuma ekitegeeza kati ali mu kunoonya solution ekitegeeza bw'oba orekurutiza omutwalo gumu gw'okuvuma agenda kurekutinga emitwalo 2 olwo ensi ebegenda yesebo tagenda kurekutinga omutwalo gumu gwakutunda ice cream oba kulima nyanya orekurutiza omutwalo gumu gw'okuvuma Mpuuga agenda kurekutinga emitwalo 2 ekuddamu kakati mugenda kuleveeyo oyo politics ya Uganda akula adda mabega we are planning for kuvuma as a strategy era 2026 kati wagenda kukola kwa ebivume ebipya bijja bwe tuba tudealinze with the main problem so where is the main problem eyo homework ayo ngamna mawulire nkikulekedde ekyo where is the main problem nkikulekedde tugende kukirala that is very serious. How do we eliminate okuvuma okwo anti kugambye bwe era ko eliminate okuvuma okwo genda kwatandikira you sort out that problem how to deal with it nkikulekedde the inside out ne Andrew Irumba katusabe president wa Indoja U founding speaker wa Pan-African Pyramid ate era omutandisi era omuddukanyi omukulu wa the spy Uganda ne detective Yugi kino kyaffe ekisooka mu mboozi eno bwe tukimaliriza katumulemu katono ate tujja kudda n'ekirala. This is
Inside Out.